so n'olwekyo kiba kirungi nnyo okweddaabulula oba okweteeza bino ebigambo bino bye twogera nti omuntu okwesiima kw'omuntu Allah amala kusiima n'okaweesiima olidi ate ekyokubiri n'okuwona obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala olina kumutya Allah olina kumutya olikuko ki n'obusungu bwe kakati n'ekirala onaamutya otya okukola bya Allah byayagala nakuleka byakola byatayagala olidi byayagala byebirwa tugambe kwe kusaala olidi kwe kweyisa obulungi olidi kwe kusaddaaka abantu ennaku zino osanga abantu bw'osanga omwavu abeera mwavu ddala bw'osanga omugaga abeera mugaga ddala naye ekisa kyaggwamu mu bantu abantu bagwesa ekisa yali badde asaasira omuntu tamusaasira olidi emitima gyakakanyala katugambe nti katukozesa ekigambo kiga nti emitima gyafwa wadde nga batambula emikono gyafwa bakyali mu kabuntu olidi ekisa kyaggwawo mu bantu olidi naye nga byonna byonna ki bwononefu buyitiridde mu nsi muno na bujeemu teri kirala bujeemu na bwononefu omuntu yamanyi nti no yaliwo kululwa yekka obuyinza yalina buli kimu kyonna kyonna ye yekka yaliwo yekka ate n'abantu ne baba nga beegomba nnyo okulabika nti no agamba mumwogereko nti nze asinga obunene nze asinga bbeeyi nze asinga okubala naye nga byonna byonna bakwogerako byabwereere naye seeka ng'okyatusomesa kiva ku ki ensi naddala mu kulaba okwange ate Uganda ate twonoonese nnyo naye ate mu Uganda okwonooneka tulaba nga amasinzizo geeyongedde naye ate okwonooneka nakwo ne kweyongera kiva ku ki tetumanyi gye twava tetumanyi nti Katonda yatutonda yalina obuyinza kiki malala oba kiki buzibu ki abantu baagadde nnyo ensi abantu baagadde nnyo ensi kwagala nsi natasuubira nti enkomerero gyeri kwagala nsi n'atakimanya nti ensi wali okufa n'entandikwa n'enkomerero amasanyu mayitirivu teri kirala olidi yensonga lwaki olaba omuntu ekisa takyalina yensonga lwaki olaba omuntu yeyisanga bw'alaba olidi naye ng'ate n'obumanyi bwe buli bungi abantu basomye nnyo naye era mu kusoma ate n'obuwonefu nokwaki ne bweyongera bwetunensiza abazungu ziri bo tebamanyi nga Katonda gyali kyo tekiriiwo tebakimanyi singa bakimanyi bali badde tebakola ebyo bye bakola n'olumba ensi n'ogikuba etalina musango abantu ne bafa abaana naye nga tonna temuli mu kusaasa kati omwana gw'ensisa ono omukazi afudde naye nga mulwanagana muntu atya omu naye nasa abantu miliyoni na miliyoni lwaki tomunoonya bunoonya wakiri ogambe bakuyambe kuba mukunoonyeze omufune mube nyini mulwanagane oleme kutta bano naye byonna byonna biroola ki kuga nti nze mundaba ndi w'amaanyi nze mundaba sigambwako olidi kyetwagambye wano nti omuzadde bw'afa nga badde wa mpisa nnungi n'atassa mwana we mpisa nnungi tazimusaamu oyo mwana agenda okufuuka ekizibu naye bw'aba amuteeseteese n'amuteekamu empisa ennungi abantu bagenda kukola ki kumwegomba bagenda kumwagala bw'obeera omugagga essente zo n'oba nga ozikolamu bikyamu byereere olidi ewa Katonda tonayo kantu tonayo mugabo tonayo mugabo naye bw'okufuna ssente ng'oli mugagga n'ozikolamu birungi byere nomanyi Katonda yampa essente zino onaze kamuddizeeko nyamba abatalina aba abali mu bwetaavu webale nnyo kale gulayo engoye ow'abantu abateesobola mu Ramadan siibulula abantu nedda wali ayagala okuzimba omuzigiti nti ye mpadde bukadde 10 yamba bamulekwa bangi abatalina ssente abatalina bwasiiza abatalina ssente zibasomesa naye ayagala okusoma sente olina zisobola okumusomesa n'oba nga tetokoze ki togudde n'ebyo tebiriiwo tebikyaliwo
edda mpulira nti edda omuntu yadde ng'omwana ava Kampala iri nenga namukwano gw'ejjinja oba e Kampala n'akwata omwana amutwala eri mukwano gwe njaga omwana ono asome n'abeere n'akolaki n'asoma era n'amulabirira n'otategeera nti oba si yamuzaala naye kati essaawa tekikyaliwo lwaki ensi gye tukulembeza yeri mu maaso gaffe twerabira biri twabyera Katonda twamwerabira kyetumanyi nti gyali wetegeera nti Katonda gyali ng'ofunye obuzo nti Katonda yali nnyambye kyogera Katonda yali nnyambye ng'obuzibu bubuze naye kakati oli mirembe gyo ekyo tekiriiwo obudde sebange mpulira kakati bw'ovaawo ennaku zino oba mukwano gwo oba afaana atya edda omusambu yatuukanga salaamu alaikum waalaikum salaamu njagala kusaala genda kuba obudde buzibye ane musiraamu n'atambula alagawa olidi n'omuleka n'asula awo n'alya n'anywa budde ne bukya ne mwawukana muli mirembe kati essaawa eno tekikyaliwo lwaki ensi gye tuliko twabyerabira obusiraamu bwe tulina mannya mannya so kyalo tekirungi okugezaako bugeza tulabike nti Allah subhanahu tumusanyusa era tuluke mu maaso ge nga tusiimye ate nga naffe tuli basiimu gyali ondi Allah bw'atusiima tusanyuka kuba tagenda kubonereza ondi so kiba kirungi nnyo okukola ebintu Allah byayagala ku nsi tuliko ki kuno ku nsi tuliko kubeera tukolerako ebirungi Allah byayagala tuleka ebyo Allah byakwaki byatayagala kankomegeze n'ebigambo bino agamba nti nno omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ebintu biri 7 omuntu atambula nabyo nga bw'olaba atambula nabyo n'afunamu empeera mu bintu ebyo 7 ebintu 7 singa babikoze afunamu empeera mu kabwe singa baba afudde agamba nti ekisooka agante kwe kumanya oba kuyigiza omuntu obusiraamu kwe kuyigiza omuntu eddiini ye kwe kuyigiza omuntu omulimu gwonna gw'oba omuyigiriza nabanga agufunamu buli lwafuna bw'ati gundi yanjigiriza buli lwasala bw'ati swala gundi yanjigiriza buli lwasaddaka bw'ati gundi ndoza olaba osigala ofuna onaafuna n'oli naye naafuna ekyo ekirala omuntu apanyisiza oluzzi abantu banyweko amazzi odde sendero kanti bane bawona napanyisa ki oluzzi nti munywa amazzi gabwereere oyina yakola ki afuna oba topanyisiza oba okusima obusimi nasima naikonto babasa oluzzi lwona abantu bakola ki abantu banywa amazzi sanga abantu babonerwa amazzi kuba waliwo abasiraamu basaala waliwo abaga kunywa ebyo embeera efaanagana okuba etyo eyo embeera teggwawo ekyokusatu oba kyakuna omuntu asimbye omuti gwonna gwa kibala muyembe mucungwa fene vakedo olidi oba ntende buli alyako bw'ati ng'osigala ogabana naye nga wafadda tulina omuti wali kusomero ovacado eyagusimba yafadda niye tuli abaana balya olowooza mpeera kazafuna nyingi naye nga teri musajja mwavu musajja munaku olidi niye nasimba ki ovacado olidi ekirala oba azimbye omuzigiti twagala kuzimba batuzimbira omuzigiti wano nakanze ngenda guzimba oba gufaana kute oba gufaana ngenda guzimba buli kimu kyonna kyonna azimba nakuteekamu buli asaaliramu yenna mpeera njereere naliko okuwano neŋŋamba nti no azimba omuzigiti Allah agenda kumuzimbira lubiri mu jjana so ekiri so n'olwekyo bwe kiba nga azimbye omuzigiti empeera afuna yensonga kyolaba Abarabu bajja ne bazimba emizigiti muno naye nga ffe tutudde tetumanyi empeera erimu bali kutufunako mpeera naye bavuddewa naye nga nabo balinga ffe
bantu ngaffe ate ffe tuliko bulungi ensi yaffe ya guliini bwe bajja muno tebagaana kuvaamu ate tubeera abaavu muno enkuba etonnya nodde ekiti kya muwogo n'okisula wonna wakisudde newebaka emyezi 6 myezi n'olya ye kyatasobola olidde kakati obanga ffe ekyo kinga tukirina netuba nga ate tulemeredde okukikozesa olidde kati oba si bwe kiri ye omuntu kugamba yasikira Kulaani oba yasikisa konaka nti Kulaani eno njikuwadde obulamu bwonna butambuze ku Kulaani eno olidde oyo naye onagikuwadde nawe gwe bawadde okolaki ofuna empeera olidde oba alese mwana mulungi obudde gwe twogerako olidde nga omwana oyo agenda musabira oba omusabira ng'atya Allah ayi Allah saasira taata wange ayi Allah saasira mama saasira bazadde bange olidde oyo omwana sikulimba tewali kubuusabuusa kuno ku nsi oba ovuddeko ogenze niyo tuba tugamba nti okyaliwo olw'omwana ng'oleseewo omwana omulungi byebintu 7 ebyo biga Sahihul Jami ekitabo kye bayita Sahihul Jami ebigambo ebyo oba hadisi eyo mweno gisanga so n'olwekyo hadisi ekunganyiza ebintu bingi bintu 7 tusaana tukole ki tutunuulire n'ebintu ebyo ensi oba oliawo ensi ne tugivaako nga kugamba nga tusiimye era nga Allah atusiimye. Yes, sir.